po jako akawuwo okeza amaaso bambi n'omukono yeetaga buyambi yasigaddewo. Abantu abakolera mu kifo ekimu awakuŋŋaanyirizibwa ebyuma ebikadde ebyakazibwako erya scrap mu kibuga Mbalala basattidde ekyuma bwe kibwatuse abantu babiri ne bafa nabalala basatu ne balumizibwa bya nsusu. Nannyini kifo awagudde enjega eno ategerekeseko erya John Bosco y'omu ku baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka so nga abafudde kuliko ategerekese nga Beka mu kiga ng'ono yabadde asala ekyuma ekibwatuse era ng'ono batutte ekisiriiza ssaako omulala ategerekeseko erya Yunusu wabula ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu kino Samson Kasasira ekibwatuse tebadde bbomu. Gas cylinder for metal and the gas cylinder last or exploded? No, exploded, killing two. That is Hussein and Baker. Those are the only names we have for now. But as our investigation will go on, we'll be able to get their full details and where they come from. Abamu ku bantu abeerabiddeko n'agaabwe ng'enjega eno eggwawo okubadde ne kansala w'ekitundu kino Muhammad Byansi bagambye nti gaasi sirinda gye babadde basala yeebwatuse newankubadde nga Beka basoose kumulabula nga tannatandika kugisala wabula n'awalaaza empaka. Mugamba tosala kintu ekyo kigenda kubaluka bannaye yo bbomu tefa eno yafadda alembera kakisala ne gulayina ng'asitabirwanti akitadde mu magulu etunula eri akabina kayo ke kamusituddeyo ekamutemako omukono n'amagulu akana akato ekakubya omukono n'amagulu bagenda gasalako. Scrap bagenda kumuleka Scrap ajja kusigala nga bamunoonya naye bakuŋŋaanye ebyuma bye bamanyi bye batamanyi bayita abakugu basooke babyekebejje nga tebanatempalinga nabyo. RCC w'ekibuga Mbalala Lieutenant Colonel James Mwesije asabye abantu abagula ebyuma ebikadde okubeera abeegendereza olw'ensonga nti ebitundu ebimu gye bajja ebyuma bino waliyo entalo nga bbomu zasigaleyo nga nnyingi ddala. Poliisi eri mu investigatinga naye bye tulabyeko ebisookerwako biraga nti si bbomu gye babadde bateze naye weba bbomu bagiguze nga bagiyita scrap bagiyite mu scrap zaabwe ezo n'olwekyo njagala okulabula abantu b'Embalala ddala abo bagula scrap kibaleme kuzannyira ku bintu bye batamanyi naddala ebyo ebyefaananyiriza okuba nga bbomu kubanga abamu badde bagamba gas cylinder abamu bagamba akati baleme kupikinga buli kintu kye baba balabye. Bannabyakwerinda omubadde poliisi n'amagye abakola okunoonyereza ku bya bbomu bayiye mu kifo kino okulaba ogubadde n'okukakasiza ddala kiki ekibwatuse n'ekisaanyaawo abantu. Mbadde nyimiridde wali ku minzaani kati bugenda bye bange kikola kibwatuka kikuba naye ng'omusajja yetumiseko wano ng'ali mu kusala akantu. Abamu ku batuuze abawangalira mu kitundu kino balomboze engeri gye bawuliddemu okubwatuka kuno naki kye balowoozezza mu bwangu ddala. So twakatuuka situmanyi kiki kikubye poliisi gyeri enoonyereza erabe kiki ekikubye naye kirabika kintu kivudde mu scrap. So bwekyo bwe kirisagala abantu batye nnyo wabula beegendereze nnyo scrap. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'olwekyo njagala okulabula abantu b'Embalala ddala abo bagula scrap kibaleme kuzannyira ku bintu bye batamanyi naddala ebyo ebyefaananyiriza okuba nga bbomu kubanga abamu badde bagamba gas cylinder